kibiina tuli ekitongole ky'abalungamya b'emikolo mu Bwakabaka. Oluvannyuma lw'okutufuula ekitongole twaweebwa ekkakalabizo erijja mu mulembe omutebi ku mbuga enkulu e Bulanga e Mengo, era sebo mwe tusinzidde okukola emirimu gyonna nga tuweereza Obuganda omuvudde n'ebibala bino by'olabye ku lunaku luno. Era nga twakalutambuza mu masaza 7. Nzikiriza nkutegeeza nti essaza erigenda okuddamu okuteekateeka ly'essaza ly'Ekyaggwe ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omukaaga oba Ssebaaseka omwaka ogujja, era nsaba Ssentebe w'Ekyaggwe addeko asembere wano awere mu maaso g'oti omukolo ogwo yeeteeseteese okugusembeza. Sogo Bannakyaggwe abatatirira Ssaabasajja Kabaka tujja kutegeka omukolo ogwo era ogujja ekitiibwa kya Buganda. Tweyanzege nzikiriza nkulaga embumpimpi bye tukoze Obwakabaka n'abantu ba Kabaka. Omukolo guno gujjayo emu ku nsonga zissemasonga ey'okunyweza obumu n'ennamulondo buli lwe tugukola. Sookera ddala twolesa akanyomero, tuzannya akanyomero akamu ku nnono y'okwanjula n'okwanjulwa, abantu ne bakategeera bulungi nga ke kazimba amaka ate nga amaka y'ensibuko y'okunyweza nnamulondo. Olwaleero twasoosowazza obukulu bwa ssenga mu Buganda. Ensangi zino tubadde tuwulirayo abapangisa ba ssenga kubanga abaana bayivu nnyo, abaana bagenze emitala w'amayanja tebamanyi bukulu bwa ssenga. Olwaleero twongera okujjayo nti omukolo guno gulina kusooka wa ssenga, ate ssenga yaguleetera abakadde mwannyina ne mukyala we ne gulyoka gutambula ku mitendera emirala. Ssebo ke kanyomero ako bakuzannyidde mu bufunze. Era omukolo guno gwongera okuleeta obumu mu balungamya n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka, kubanga ebitongole ebyenjawulo n'abantu abakola emirimu egy'enjawulo tubasembeza ne tukwatagalira wamu ku mukolo guno makuna. Kamange bino okuwandiisa abalungamya bonna okwetooloola Obwakabaka, ate era nga abalungamya 1252 be bawandiise mu kitongole ky'abalungamya b'emikolo. Kamange nzikiriza era nkutegeeze nti abalungamya basomeseddwa ne babangulwa nga tweyambisa ennambika y'okwanjula n'okwanjulwa nga tuyita mu ssemasomo w'abalungamya. Era ssebo omutaka tukwebaza nnyo olw'ensonga eno abataka gye baatukolera. Ssemasomo ono buli mwaka abeerawo ne twongera okugattako omuwendo ku ffe, era ng'omwaka guno agenda kubaayo ng'ennaku z'omwezi 15 ne 16 mu mwezi ogwamuwakanya oba August. Kamange abalungamya bafunye ebiwandiiko ebibalaga nti balungamya bavudde ku ddaala ly'obwogezi kati balungamya. Era abo bonna be mulaba batalina biwandiiko bya Bwakabaka ebitongole ku nsonga eno, abo be bakyali aboogezi aboogera bye baagala nga tebasoose na kusengejja kubanga tebalina abagambako. Naye abalungamya basengejja era ne basomesa eggwanga. Kwanjulidde era amasaza 13 gafunye obukulembeze, naye amalala tuli bamalirivu okugendayo abalungamya babeere nga bakola omulimu ogwo. Ekyo tukikola okwongera okusembeza obuweereza eri abalungamya ab'omu masaza. Ssebo tulina ssemateeka atwala era ng'ali mu lulimi olwaffe otwenyumiririzaamu Oluganda ne mu Lungereza olw'okutambula n'omutindo. Abalungamya kiwandiise mu mateeka ga Uganda era nga tuyitibwa mu bufunze abuwa abalungamya ab'emikolo United Association.
temukikubidde mu ngalo tekibasanyusiza. Kama wange bingi ebikoleddwa naye olwakadde tetuyinza kubimalayo. Kkiriza nkulage mu bumpimpi ebiri mu nteekateeka yaffe. Ekisooka kya byonna okutongoza enteekateeka y'abafumbo. Kama wange Oweekitiibwa RDC bw'abadde ayogera wano agaye nti obutabanguko mu maka okuva edda ng'abantu batya okubwogerako. Obwakabaka bulabira wala ne butukwasa ensonga eno butereevu nga ffe ababa abasaale mu kubangawo obufumbo tuleme kuleka bulesi bafumbo bano nga tetubawuliza. Twongere okubagoberera nga tubabudaabuda abo abasanze okusoomoozebwa mu bufumbo bwabwe. Twongere okunyweza ensonga eno. N'ekyokubiri okuteekateeka bano ababuyingira bamanye ennono entuufu eteekeddwa okuyitibwamu mu kubangawo obufumbo. Kamankiriza nkwanjulire tulina mu kitongole kyaffe kino tulina abasajja ba Kabaka n'abazaana enkwatangabo abawera 10 ddamba abali ku mulimu semalimu ogw'okutuukiriza enteekateeka eyo. Era nsaba abali wano okumpi bakulage obalabe. 3 miramba gyakamala okuteekebwateekebwa mu nkola eno, ate ne tufunayo obufumbo bwe tuluŋŋamizza obw'omwami n'omukyala ku nsonga y'okubunyweza ng'abakulu bano bebabuli nga bajjajja abongera okuteekateeka ensonga eyo. Abakulu abo balina ebbaluwa ensome ey'okubudaabuda oba guidance and counseling, kati ate bagattulwako okumanya okwennono tulabe nga omulimu ogwo gutambula bulungi. Kama wange kkiriza era abalungamya mbasaba nga bwe tujjumbidde omukolo guno ate ku luwalo tuyitewo nnyo ng'abalungamya okutugattako omuwendo. Ate kkiriza ntuuse okweba twagala okusiima Oweekitiibwa Katikkiro abaali aboogezi b'oku mikolo baafuulibwa omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Omutaka Namwama. Tubadde naye mu lugendo luno era omututuusizaako obubaka atulambise bulungi, walaba awatatambula bulungi n'atuluŋŋamya nti wano mutereezeewo. Omutaka mutwebalize nnyo n'abataka bonna okutwaliza wamu. Twagala okwebaza ekitongole kya Majestic Brands nga ne ku mulundi guno era yavujjiridde. Twagala okukyebaza Airtel Ketto. Tutandise enkolagana nayo okuva ge tulaba mu mukolo guno, oba oliawo tegandibaddewo singa mwatulekerera. Ssaabasajja yalengera bulungi. Maama mumyuka tweyanziza nnyo, tweyanzike. Twagala okwebaza abavujjirizi bonna ab'eddwaliro ly'e Kayunga n'abavujjirizi abalala mwenna nga bwe baboogeddeko bannannyo mujjanjabye abantu ba Kabaka. Uganda Police tulaba abanaawangula. Ssentebe w'abalungamya b'emikolo mu Bugerere, muganda wange Sembajjwe Michael, nkwebaza. Toswaziza baakasimba. Abaakasimba bali wano mukubeeko ku ngalo, otambuza bulungi entebe eno. Mwenna tubebazizza. Bye tusaba kama tuyina ey'okutuukako mu maaso g'empologoma. Tulanyeeko gyeri abasajja be abalungamya b'emikolo abayitibwa abasajja ba Kabaka mu mikolo. Ssaabasajja Kabaka
naye asiime atulabiko. Njagala mpulire engalo esiime teekateekeyo. Butuweeyo ettaka oba ekifo okunaazimbirwa ekijjukizo ky'abalungamya b'emikolo. Era mukadde wange RDC bw'abadde ayogera abadde alina ekigambo kyakoonyeeko wano mu alipoota kibaddemu tufune ekifo ekinaafuuka eky'ebyobulambuzi nga kikoleddwa ffe abalungamya b'emikolo. Kamaanyi tusaba abakulembeze be tutaddewo okulungamya abalungamya b'emikolo mu masaza ag'enjawulo bangi, naye obukulembeze nga bw'obumanyi buli omu abutegeera bubwe. Tusaba tuleme kuwaba nga tukola obukulembeze buno. Nga Buganda bweteekateeka ensiisira olusirika lw'abakulembeze ab'enjawulo, ebitongole eby'enjawulo, naffe abalungamya bano be tutaddewo ng'abakulembeze babakolera olusirika bategeere nga bebateekeddwa okutambuza obukulembeze obwo nga tetuwabye. Okuwumbawumba kamange mu bimu ku bikoleddwa wali neerabiddemu tulina ekittavu kya batuseeko. Batuseeko yeva mu Abuwa abalungamya b'emikolo United Association. Era ekittavu ekyo kigenda mu maaso, kyagala kisooke kisimbe amatabi mu Kyaddondo, amakanda mu Kyaddondo n'ekisaasaanya amatabi n'ebweru nga kyeyambisa abakulembeze bano betulina. Era ssentebe wa Batuseeko y'omu ku ambasada wa Ecofarm eyabadde akwanjulira wali nga twakatuuka, omwami Sseggojja Fred. Abalungamya bonna okujja ku mukolo guno, neneebaza abakulembeze ku mitendera gyonna kuva egya waggulu paka wansi, neneebaza abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna, era tusaba Mukama abaweere. Iza kamba kulage abasajja tebadiba owa welfare mba bulungi. Tulina omuwanika Mwami Matovu Dickson, tulina Mwami Matovu Daniel Kutuza era ng'ono akyaliko obugole, lero omu ku bateeketeeke mu nsonga eri nga y'ow'empisa n'amateeka. Tulina Ssaalongo Wejje William, ono nga y'ow'ebyokunoonyereza. Kamanga abalala tweyanza nnyo, tweyanzege Kanjuki Junior School mu dakiika 5 zokka, anti ekire mu kisebo omukulu w'essomero dakiika zibe 5 nga 5 Mugerere ajja
Ombejja Nambi Margaret Sempala mu Myoka. Weebale nnyo 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 egy'oluwalo. Nsaba oyite omugenyi omukulu. Balungamya b'emikolo abafuuse ensonga abantu basazima edda mu Buganda Abaganda balina oluyimba nti envubu emikolo omulimu gwe mukola si gwa leero waliwo gwaliwo okuva edda n'edda wano mu Buganda. Ategera Obuganda emengo tuli basanyufu era tuli bayiiya Obuganda nilwogera olugamba nti wano mukalabakala yanulula engoma. Ekyo ne tugenda mu kigambo kya Kakensa nti ebyobuwanga eby'enjawulo bwebisisinkana tewabeera tebirwana. Ebinafu they don't collide.